Yes, tuba tuyingidde w'ab'olugambo tuyingira lutwoca nga tofa naye nga mwasize mutya amanya amatala g'ekyekyali kyadya nakalema ndi wamu ne pulezidenti waffe ab'olugambo pulezidenti lukwoca naye guma nedda guma tetiriki ekinsanyusizza ndudde okulaba ku Omubaka Geoffrey Lutaaya kaakati mulabyeko nosanyuka bawairiri namatovu ne pega anyway sijja kulopa been long sijja kulopa nti chat yabadde omwogera atwaliza muli naawe kati omubaka we tumala okukola olugambo lwaffe tugenda kubeera naye Omubaka Geoffrey Lutaaya kakubuto muyimbi era nina ebintu byenyala omubuuza naye tutandikirewa tutandikire kuona omwami abadde atambula omusomesa omwami oyo banaye omwami omusomesa senfuma bamutadde kirungi oli agambibwa nti yabadde agenze yakoze transfers okugenda eri ewaka w'omwana w'emyaka 15 abadde controversial ennyo ayogeddwako nnyo omwami oyo era family emwaniriza era ne bagaa nti bakuwayiriza ekyali kikutteyo balina ensonga nno gye bagambye ssebo omuyage nti yadde agenze coachinga mwana uya amanzaali omukyala we kyeyamukoledde naye banaye singa abakyala bonna babeera bwe bati anti abamanyi omuntu gwe yagamba atasobola nakuterawo omukono otyo oyo omukyala ali mu kifuba ayinza kuba ye mukyala we munnange agamba omwami kulekayo kaakati kwegamba kyetaagisa nnyo omwami n'obeererawo omukyala wo n'omukyala n'obeererawo omwami we oba oyo mwanyina oba mukyala whatever it is bamukulisizza nnyo abawakati baleka baana ekirungi ennyo tewabaddewo mbeera yabaddewo ku mwana bamukebedde nga kiriya kati ono bamubuuza omanyi bayinza okubuuza ate kati buno obadde otambudde nabo bwaki obunankani bwe yabadde agenze nabo omuntu obeere nabo kati bakubuuza mpozi ewaka kale wabadde ononye eki omwana yamuyise kale buli omu yabadde mu nsobi naye ng'era buli omu era yabadde mu ekisinga obukulu tewabaddewo kyabaddewo kakati Tamale Junior ono amubuuziza nti waliwo ebintu ebyansobera omwana n'ovuma kitaawe naye kati omwana bw'avuma kitaawe naye n'amuddamu n'avuma kuba kati omwana kivve ovuma kitaawe oba nnyoko kakitaawe bw'akuddamu naye nga naye talina kukuddamu yes ekyo kimu nti buli batalina mpisa zaava kuggwa obutaba naye ate naye nzijukira nti omuganda agamba omwana takolera kitaawe bakitegeeza nti gwe olina kusigala nga muto kyokka ate ku sayidi endala omukulu tasobya kaya otamala Mirundi tasobya ono no yeyita musika buli wagenda katuwulira emboozi mbu yamusonyiye oli kyavaga nti kabadde Kabadi bagende wahamu engeri gyali nti omanyi hamu bagabanga jjenje nkutumidde nnyo ya siini segawa wahamu kagamba bambi kale yali mu mbeera nnungi I can speak authoritatively nga mutabani wate omusikaawe ko omusika tasobya ali mu mbeera nnungi era ebyo byonna ebadde bigenda mu maaso bye mbadde ndaba ku social media omuntu alwala naye is recovering ajja kukomawo kitegeera I think namusitressinga nnyo era aba planned kid wetubeera bazadde batwagala nnyo ba planned kid ati abakulira mu nnaku banaabitegeera bo bakula leeta oluso leeta najjolo kati ffe abaffe mune tubasitressinga ne balwala era ne basigala nga batwagala so twesabireko aye tetujja kwetta olwekyo abadde boogera abadde bawogera bita yenze kati badde baagala kukolawo ki maye amumanyira badde baagala kukola ki ate ku taata wange bansalira baba bwe balwala empanama n'enziko nina kye nabagamba bayize benegera mugyewo akamanyiro okufabiriza abantu kiraba nnyo omuntu n'alwala toli wa famire toli relative toli mwana we bakita assumed responsibility zino famire ezaffe abamu zabaplandiki abamu ne bagamba tebakukuza empisa zo siina badde basuubira kukolawo
Tesikola mu kisaakaati. Taata bw'abala omuvuma ne mulyoka mugenda mu luseke n'omukulembera mugende mukuba. Ate luseke luli wa mukulu wange ddala. Obadde ati mukulu wange ekyoluseke sooka okijja oli musaayi gwange era kimuyisa bubi. Obanga kakkanya famire omanyi mwe temutumanyi. Gwe famire yange ogimanyi mwe tuva. Ffe tulina esente tulina erinnya. Naye mulwakwa mutumujooga bwe mutusanga eno. So mukulu waffe Hamisi ensonga za famire ebisinga obuseera ebisinga yazimala. Yazimala yatulungamya era alina bingi bye yaŋŋamba era kati ndi wampisa. Nina gwe nnaavumye nze. So ndi mwana wampisa nga bwe mulaba kutta olw'ekyo. Kakati goba waliwo nabagamba Junior ffe tunoonya amalaalo tugalabeko nze yatta abamu. Nga mumanyira. Waliwo ekyankubidde. Junior oli byejjusa byonna ngenda kwejjusa kizo yazimba ewange. Ye motoka yo nga ndaba bagitwala. Motoka yo nga ndaba bagitwala. Ani agitwala? Ndabanga bagitwala. Abaki? Ababonde. Ababonde bagitwala. Ababonde bagikola ki? Bagitwala. Oja naye bintu binaakuswaza entagole. Waliwo okusuubiza ku association y'otubuulira weetuuse ey'abaagala nabagamba mumpeemu omwezi gumu mpayiringa lisiti. Kale tumanye byonna abageyakugjeeko. Ebyaki? Okwagala abakazi abakulu. Ate okwagala basaani abakazi abakulu ddyo baali ababi. Mweno mugyewo segregation gye mwaya okuleeta racism. Ye wakubidde ku Shakibu ku byamugwako. Ani sita Shakibu. Namunoonyezaako bambi. Kyanaku nnyo nti bulingi bino bebeesibanga enjegere ne bafaanana embwa byabbikwa. Era ze munnange yagambye bino ebijegere. Oba amagama gaki. Happy birthday Juliana Iga. Emyaka mwagano gyogera. Yoyo. Happy birthday to her. Happy birthday to her. Ngazalibwa ku bote. Mugobote. Anti waliwo wano nettu. Mwana mutonzi ndaba kiwala kituufu. Ariko wamulembe gwa Museveni. President waffe. Teguyano kisikulekera honorable. Omubaka Geoffrey Lutaaya. Kabadi Fridays emanya gane balikawo. Kakati ogenda tusampulinga mu dance if you have any. Kuba Omubaka oyo akyayimba by the way. Ebyaddala Omubaka Kakuuto, Bawa Alina, sebo tusanyusa okulaba. Uno ajja mpola nnyo nagese no abasajja batandika singa kiwedde kisoboka Dennis natukubira obukadde omuwala mulungi tayumba omuwala mulungi tarwana lwenkawuli angamba ye ndi muwala mulungi sina buyo njukira munnyo okay katuwumulemu tukomewo emitawano jakanya kukisoma amasababi senze naziyimba mbadde nzira mbozi celebrate Friday mulaba wano yoyi yennyini gwotegedde nga tanneyanjula yakola embaga oluyimba lwe yayimba nti ojja kumenya ebitooke era emiti ebiri ebitooke byamenyeka mu kyalo yawasa omukyala mukatuliki netugattibwa mu bakristaayo abaana basobera mu bukatuliki ddiini zezimu ne papa yabikkiriza obaka wa Kakuuto nga muyimbi yatandika Eagles production natandika the new Eagles kati oba ali kutibuuza kulakula bannange mbalamusiza mwena abalaba Bukedde TV mwebale kubeerako kuliko omwaka kansabe nti nekuno tunaguyitamu ofuna omugenyi nga munene nnyo n'obulane bw'omutandika kubanga Geoffrey nze ntinene mumubiri mu achivu ekyo sijja kukamukamu kati onobulawo omutandikira nti omutandikire ku kyaliko kati omutandikire eri mu emitozi omutandikire wa nze bino byendimu ebyobukulembeze si byentwala okusinga ate ebya music ebya making so art mutwala nti yasooka obukulembeze bwonsanze ndi musajja mukulu okyayimba nnyo kyenkana neggulo lunayogeredde naawe mbadde nva mu kuyimba layini ng'ova kuyimba nava kuyimba Mbaale okyakola ne safaari oyimbe nkyayimbira ddala guli gwe mulimu gwange ogw'omutwe guno nina ebbanga lyengenda saba abantu b'e Kakuuto
era bwe linaggwako nja basiibula bulungi nnyo nzire mulimu gwange guno oba bwe gwange gwange tebankubako kalulu wabasaba bbanga bakimanyi bo balimanyi ebbanga mwabikanyizeeyo nasabanga akalulu nga nkyogera ate era manyi sijja kikyusa kozi kakuuto kiriwo kiri mu kyo kya district mu buddu teyo batulaba nnyo bakulabira ddala nnyo abantu bange abekakuuto bannaye balamusiza nnyo gye mwanteeka ndoozera nange sebaswaziza kati ogatta otya nze mbalaba mu parliament nawe kenyini kulaba mu parliament kyobulani bwembadde kulabanga mu parliament kuba bibeera live kati nga nze ndowooza tokyayiva nedda parliament etuwa obudde munange parliament etuwa obudde nobeera mu parliament tubeerayo lwakubiri lwakusatu n'olwokuna bwe muyingira olwokutaano ennaku zaffe ez'ebivulu lwakutaano lwamukaaga sande parliament etuula so tulina obudde bungi nnyo okugenda bintu byaffe ebirala parliament yabutulekerawo okukola ebintu n'obuddako mu constituency kati mu constituency obeerayo ddi nga ate yawala ya mukyalo constituency zewala ziba n'obuzibu obwo era bisinga tukyankalanyamu n'abantu baffe ne batunyigiramu kyekyokugamba nti omubaka talabika teyaziise ne constituency eba nene ngaeyange border constituency erina border 3 erina Mutukula erina Miziro ne Nangoma nti tulinako nga Nangoma hard to reach area nti bw'obanga ogenza okuziikayo ogendanga liraato ddanca n'eryato liyinza okutadda oyinza n'obutafuna lyato oba ennyanja nga etabanguse n'oddako osanca so olumu ne tutandikawo nga kudelegatinga nti siziika nnyo era abantu bange nkibasaba nnyo obutanyigira mutaziika nti tewali lunaku lusobola kukya mu constituency nga temufudde mu bantu 3-4 so kitegeeza oba otuuka ekyengera abakubikira omulala ng'oddayo oba okomawo enkya ng'otuuka mu kkubo nga bakubikira omuki omulala so nateekawo abantu abatuziikirako okuba nti abantu mbabuulira nnyo ekintu ekyo nti obutaziika mutusonyiwa naye tufuba nnyo okuba nti tubabeererawo at least ne tuba nga tuwa amawugo kati oyita ku Nalubaale ku nnyanja Victoria boda zogedde 3 zonna ziri Tanzania ne Uganda waliwo oluguudo lwewalagako lwoyogerako mu parliament lwali lwe Mutukula lwali lwa Kyapakasense olwa Mutukula lunalwogerako naye lwe nayogerako ennyo nga ntudde ku lyato nga nvuga lyato okusomoka okugenda ng'abantu balabanga nti nnyanja kumbe luguudo lwa bulijjo luyitako mmotoka naye bandaba nga mpitako na lyato lyenvuga oluguudo olwo baluyita Kyapakasense byebimu bintu byenneeyama nga ngenda mu parliament ne bagamba temujja kuddamu kutambulira ku lyato lino lyenvuze enaabeera mu constituency lyaggwawo balukola era nebaza nnyo ow'ekitiibwa Jeno Katumba Wamala okubanga buli lwemmagenda mu office ne mukaabira asobola okumpuliriza ne babanga basobola okunkolera kati okuyimba kukuyamba batya mu byobufuzi okuyimba kunyamba nnyo kubanga feesi yange mu bantu bwe nagenda mu byobufuzi yayanguyiranga abantu naye teyabanguyiranga nti oba musajja mulungi oba kiki yabanguyiranga lwakuba bamulaba nti muyimbi waabwe bazze bamuwagira ng'omuyimbi so nga basobola okuba nti batwala bye mbayimbira ne bantwala ne bampa obwesige nti ne bye mbagamba bituufu ate Mukama nannyamba byenneeyama byonna ndabika nga biri mu 90%. okuyimba kukuyambye kutya mu parliament mu kuteesa ati kintu kigazi in the first place oteesa nnyo ku flow ebintu by'olaba bankolera sibiba kuba bwama nti musanga wali n'emikubo bwama parliament etambula na bwama okitebolinga boleeta noyogera tulina moment gye bayita session gye bayita eya matters of national importance kakati mwetuleetera ebyo lwakuba tesinenkuyiira nenkuleetera nosobola okuba nti byonna obiraba kati bw'okyogera bakirifaringa to the concerned ministry ne bagamba minisita ajja kujja olunaku bwe luti akuddemu era bakugambira nti ku lunaku bwe luti minisita ajja kwanukula ku luguudo olwo
najja n'akwanukula n'akusuubiza kati gwe n'otandika kugenda ng'okigoberera waliwo baaga nti naye abayimbi basoma kati nga nno omanyi kye bafaako luzungu zikale ndi muntu atasoma nnyo n'ate oluzungu tewankaluubirirako okusinzira ku masomero gye nasomera nasomera Mitiebe primary Mbuye primary nengenda Koro high kati nti ng'oluzungu tekyali kintu kinene bwe nalabanga era mu parliament bwe nalabanga nti abantu balabayo nga luzungu neŋŋamba ekitegeeza bwe ba luzungu nze bisoboka kanyongereko wano mbere nga nina the requirements eziqualifying okwesimbawo beruba luzungu nja kuteeseza abantu bange era kyekintu kyesifunangako obuzibu kubanga byonna gye nasomera lwe baali boogera kubanga abantu baffe abamu bwakulanga tomanyi nnyo oluzungu sigamba gwe nze ngamba balala kuba nange bagala sirumanyi nnyo balaba nga tolumanyi nnyo bagamba tewasoma kati olimi balumanya nnyo nga naye nga teyasoma ate bagamba yasoma kati atalumanyiddeeko ddala beerabira nti amawanga agamaanyi China ni basoma nnyo ne PhD nga tamanyi mu luzungu naaka ate tulina abantu njagala okugambako mu misembya nga bwakubirawo CVA olaba muntu muyivu nnyo ng'ate oluzungu lumukaluubiriza omanyi nakyo gyekiri naye nze nebaza abakadde bange nti amasomero ge nayitamu gaali gagera oluzungu egamba bwe bayogeranga omanyi Bannayuganda tulinamu amaalo omuntu akuba embogo mu Luganda ne batamutwala ng'akoze ensobi ate ne bagitwala nti agikubye mu lulimi olutali lulwe y'ensobi kati bwe nalaba nti bawa nnyo oluzungu kitiibwa kunze luzungu lwemuwa ekitiibwa nti kangende mu palamenti nja kulwogera buli kyenjagala mu kwogera mu palamenti nkyogera freely kubanga sikirabanga kakati kusoomooza kikosa nti gwe ng'omuyi ogenzi wamanyira bidongo bibeddemu emyaka emeka mingi emyaka gyange gyonna egyo okuvanga kuva ku myaka 17 ndi mu bidongo emitozi kosa ogenderayo mu Kampala emitozi Koro high so mazeemu emyaka kati olina emyaka emeka emyaka gyange kanjikukweke kubanga nina gireeta ku concert yange ejja kubogera naye nga manya ndi musajja mukulu nze njitebereza benkana njitebereza kakati so olina okay ebyobufuzi obyeddemu kabanga tono eri kati emyaka gyomaze mu ndongo ne gyomaze mu byobufuzi mu palamenti akasoma kusoomooza kikwosanze nti nganze omundongo bwe ntuuka mu palamenti ofiisi esinga obune yeddirira eyokubiri after executive legislature number B ofiisi ekwata ekyokubiri tandikiraako ekintu kyosangamu ng'okusoomoozebwa nti ebya palamenti processes mpanvu fe wano bw'olanga sho nti ngenda ku Saturday kuyimba ekyengera era ogenda bugenzi n'olaba abapolisi mpiki n'oyimba ne wano kati jjaku ekyokulabirako nti baaprovinga oluguudo lwaffe olw'Amasaka Mutukula era Jeno Katumba munyongera okukwebaza tonkoowa okuba nti oluguudo lw'Amasaka Mutukula tukaabiridde ntukabira ministry floor ya parliament tugibaddeko ne honorable Fortunate ne honorable Mpalanyi tusaba kintu kimu oluguudo lw'Amasaka Mutukula balwaprovinga naye tebutandikaawo ng'enkya nti kasita bakyogedde kati processes ziba mpanvu nnyo okuba nti ogenda okulaba kirina okuyitawo nawano ffe nga twamanyira system yaffe ey'ekidongo nti bwe baba balwa province lwaki tebatandika n'ekiri bwe baba nga bamaze okukola contractor bamaze omulaba kati so ngenda mbimanyira ebya processes nti biba biwanvumu naye nebaza Mukama nti mu kisanja kyaffe n'oluguudo lw'Amasaka Mutukula nalwo tulusiseeyo kati omulembe bwe tukomawo agenda tubuulira kyeyasangayo kyewuunyisa n'essanyu eririyo erisinga ku ly'ekidongo bwe kibanga kyekyo tumidde kabalaba abaza ku message je Brown wakiso okucyoga magandazi muganda nga oli South Africa Cape Town n'abalala bangi besebyala wengamba tulina Omubaka Geoffrey Lutaaya Kakuuto naye nga muyimbi mumumanyi tetagala kunnyonnyola we twakomye wali
wabadde onnyo ebirungi ebiri mu paalamenti n'okusobola ke omukompeyalinga okugeraageranya paalamenti n'okuyimba aga nti eri waliyo bureaucracy kirala ki kyewasangayo kyakwewunza kyekwegamba paalamenti nti si olowooza kyoyagala okwogera nti lwokyogera nga mu music ekikusiiwa owanikirawo omukono gwe kenyini gwoddako okwogera ne mu paalamenti ne bwoba ne mata osooka gitwala wa sipiika n'omuyitiramu private n'ogimuyitiramu nagamba kuba ayinza okuwa chance n'oyogera ebintu ate nga bitakwatagana naye bw'obeera ne mata ogitwalayo wa sipiika n'omugamba nti nteekaako n'ekizibu bwekitiniba asobola okukompeyalinga oyinza okuba olina mata nga ya security nga yeetaaga agency amangu ne babanga gwe bagikuwa mangu ate kwegamba ne babuuka n'oli abadde alina ekintu kyalowooza ekyomumaaso olw'okuba eyiyo isa security matter ne bagamba no ono katumuteeke wakoleki waliwo n'ekirala kye bagamba nti bakiyita catching the speaker's eye nti kati bweba olina ekikwokya tewategenza eri tebakulijesanze bagenda kwogera notandika giramu bwoti sipiika akoleki tebakkiriza kuwanika mukono tebawanika mukono egyo emikono gyonna gibayiwo mu bukyamu tewanika mukono oyinza okuyimiramu n'ogiramu bwoti neweki osobola okukakinga the speakers asobole okukulaba alabe nti olina akakwokya nowegiraagira kugamba jjukira tuli bantu bangi kati omwana atulaba bali mu luwummula bakola debate ku ssomero kati nawe tukitwala nti toli munabyabufuzi wakolanga debate kati biyamba bitane mu palamenti kuba wagerera ku debate ndowooza debate ziyambako kintu kimu era abaana mbagamba babiri nnyo babengeginga ennyo mu debates ku ssomero tekisooka oba ne that confidence ng'ogenda okwogera n'ekirala nti bakuyigire mu debate kyebasooka okuba nti bakulaga namwe omubeeramu nga sipiika abeeranga chairman wa debate abeeranga sipiika katugambe nti amanyi okugamba beera ku mulamwa beera on point so naye no bw'okula byosangayo kyova olaba nti oyinza okulaba nga omurundi egimu sipiika n'akugamba omubaka nti nga ndabanga gwe atali ku point gye tukola ki gye tuliko omuntu oyo aba yamisinga debate mu primary kati gwe tebibaamu wagaye nti osooka kunnyonnyolamuko temubaamu sipiika naga nti abono wa nup nga oli wa kibiina ki nze ndi wa nup eya pulezidenti wange Kyagulanyi Ssentamu era neggulu mbadde mu kusimba bitooke kati mbuuzizza buuza oli wa kibiina toyagala njogere ku bitooke bade mbuuzabuuza ti oli ku layini ya sipiika owanika omukono tayinza okugala nti awono wa kibiina kino bamala okutuula mu ntebe eyo nga presiding officer abeera Newton nti takkirizibwa kweyisa bwatyo bweyeyisa bwatyo aba agenze against the rules nti aba amaze okutuula mu ntebe eri etamugamba kubeera na bias biki ebikusanyusizza n'ogenda mu paala nogati ndi mu ggulu kati mubisinza okunsanyusa kwe kuba nti nsobola okuyimira ku fulo ya paalamenti ze mutabani wa Kaboggoza nenjogera kitange yalwanira nnyo ebyobufuzi naye tetuukako ku level nze namusikira naye yali nnyo mu byobufuzi bwe yava mu magye yagenda mu byabufuzi obulamu bwe bwonna abadde yalinga mu byabufuzi naye nenetuna ninga yenze mutabani wa Kaboggoza nze nsabye oluguudo ne baleeta ebimotoka bino byonna ebimotoka 20 balukola because of my voice nomulaba nga azuukidde yes era ndi so proud mulemwogerako ningamba ze mutabani wa Kaboggoza gwe bayise mu engagement y'oluguudo lwa Masaka Mutukula natuuka netwalayo ne committee yaffe eya trade netulambula ne balaba oluguudo nebo ne bakola report aba trade netwalaba ababaka 10 n'ekimisana twakiryaka ne balambula oluguudo nabo ne bakola report okuva mu trade nekula nesunako negamba mwega mwana ova ndoota wamutwalira n'embaga emiti ebiri yes era yafa musanyufu emiti ebiri eri mu kakuuto kalire tandikaawo muzeeyi akuzaala ddi bazaala bameka muzeeyi saagala nnyo kwogera ku baganda bange
nkyewala nnyo naddala mu kusinga bwe mba nga ndi mu interviews nti maama yazaala abaana 13 ne 10 baafa. Mama ani amanyi? Margaret Nambi. Mujjukidde nnyo. Nti yazaala abaana 13 kati 10 baafa naye omwenda gwafa ntegeera. Abakulu. So awo ntera okwagala okwebbawo mbuukewo. Awebbirewo ddala. Ffenna no bwe tuli. Kakati tugere mu maaso. N'otandika okusoma watuyitiddemu. Mpozi kye nalina obuuza ova ote mu ssomero ly'omukyalo gye batugambye emiti ebi ojja ate eno ku ssomero tere e Kampala? Nga lyalina amaanyi nga tekisoboka. Nali mwana mugezi kati nalina taata wange Livingstone Sonko Mukama amumuze emirembe. Taata wange adda ku taata yanzijayo nalinanga performance ennungi n'agamba tugende nja kufuna essomero eddungi mwasobola okukolera obulungi bonna nenzijera emyaka gyange okuva mu primary nabeeranga najja nankumbi awo nga nsomera kololo so nafuna chance kati twagala okuyimba kuno kolola akuyamba ate otandika oyimba. Omugenzi Umaru Katumba gwe nasooka okuyingirako nga ngenze mu kuyimba wa Emitos yali yasomera kololo. Bwe yatuuka okukola ekibiina ekya Emitos essomero lyasooka kuwa priority yasooka kuwa ssomero ly'ekololo high gye yasomera era bajja mulemirembe yafa mabudda kati bwe yajja ne batugamba nti sinali nnyo nga bwe nabeerera ekkololo nga nyingidde nnyo mu by'okusamba omupiira kuba nali nkusamba nnyo kati nga Umaru Katumba bwe yajja ne bamwaniriza nnyo ng'amanyikiddwa ne bagamba omuyizi waffe Sheikh Kamoga n'amutwanjulira n'agamba agenda kuwa chance abaana ba wano babayimba nabo okusoma. Sheikh Kamoga kati yani oyo? Sheikh Kamoga yali nga head teacher wa Kolo High School. Si ono gwe tuwulira Kamoga. So oyo si Sheikh ono naye oli Sheikh Kamoga yali nga Kolo yaliwo emyaka mingi. Wayimyako mu Embasozi? Mu Embasozi bwe nava mu Emitos nayimbirako mu Embasozi then nekola Gibros. Kati olugendo lw'okuyimba mwakola interviews okugenda ewa Umaru Katumba mwagikola nani nani? Interviews ezo twazikola abaana twali abantu nga 10 mwameka abayitamu Misaki Semakula Sekamate Grace ali mu America Muganda Foyo Sekamate Misaki Mitanda PTC Rebecca Namakula abamanyise kiddwaka twali nabo mu auditions. Edward Sendi wamayi yabakozesa interviews. Eddie Uncle Eddie yali boso. Siringa akula bulungi wallahi. Ali mwogedde kuno njukira fiki famaika. Kansooke mbajjukize bwenna nnaku z'omwezi 26 January tulina ekivulu kyaffe fiki famaika cricket oval wammanga wali 2,250 n'abakulu nga Geoffrey Lutaaya Honorable $1,300,000. Sisobola butagenda kwogera fiki famaika. Alhamdulillah. Kuba mwana muto naye erinnya ssebo lya kisajja kikulu nnyo. Yateekamu amaanyi ate n'abeera ne feba gy'abantu mwagala. Kituufu ate ffe tutegese Vision Group ne Ketti mwakolagananga naye. N'ensendi mwewuunyiza. Kuba yakozesa ku interview. Yali mutomo. Kati omulemu tukomewo kyewuunyiza. Omanyi neewuunya tulaba twatasira Geoffrey Lutaaya Omubaka Kakuuto utwali tudasibali nange omwaka 31st. Nalaba oluyimba lw'omwaka nali simanyi tolina oluyimba olwaniriza omwaka. Oluyimba olwo nalukola mu kusooka nali ndukoledde family nga tulusabirako ewaka kati producer Jona yalukola n'aluteekayo ye n'agamba nti nakataddeyo ng'asaaga
nene tukalaba nkatambudde nnyo kati mukyala wange naga tukola evidiyo yayina matobaali gyali bulungi nnyo n'abaana balungi ye mulina bame abaana baffe tulina abaana bangi tetubala baana temubagala bonna bali awo mu kikungo kati twavudde ku embasos emitos otandika eagles production tugenda kuddamu lukwakwayo mpaka otubulire wotuuse oyimba tukyayimba eagles tuze new eagles we tuli tukola bulungi abaana baffe tukyayimba nabo tukyayimbira nnyo ate kati tuli bamaanyi nnyo kuba kati luli twayimbanga nze ne Irene nga ffe batunuulabuka kati Petina aleeta ennyimba Rachel Namira aleeta ennyimba Aizonti naye tuli naye ayimba kugamba ogenda okulaba nga Aida Muga akyali mulwadde ekirungi akyaliyo naye nga tukyali naye so kati abaana abo nabajja mu bitundu byanjawulo nja kugamba nti Betina bwejjukira mujja Kaseese Betina Kaseese Jobani Nzinda yava Lugazi ne ku ddakiika eno nina ekintu ekinnuma nti njagalako n'owe waffe Kakuuto Kakuuto tewavaayo nze na Spice Diana ffe kanti ffe tulina Spice Diana Kakuuto mazima naye naawo story nnyo ekangamba Kampala nzaalwa yaffe Kakuuto kati waliyo abalala waliyo ba Spice abalala benoonya waliyo ba Lutaaya abalala abasobola tusinga okuyimba okikoze otya okuggyayo abaana mu Kakuuto nina program egenda kubeerawo ku Monday egenda kubeera Sanje ku Sunset Gardens egenda kuba nagituumye nanyini ddoboozi mu Kakuuto nanyini ddoboozi mu Kakuuto yoyo gwe tunoonya twala kunoonyayo nanyini ddoboozi tugenda kuyambako abawala 5 n'abalenzi 5 abanaasukkuluma ku bannaabwe abantu abagenda okulonda banaalondamu abantu mujje abalina talenti mwenda mujje ku Sunset ku Monday tutandika ssaawa 4 tujja kulondamu abaana abayimba obulungi tujje tubasasule studio abaana 10 abalenzi 5 n'abawala 5 naffe tulabe eyo waliyo abaana basobola okuyimba n'okutusinga njagala okuba nti mu Kakuuto ndabako omuyimbi okimanyi mugenda vaamu abanene kubanga waliwo bozimbya bula bangi basasha Brighton bangi nnyo nze nina omukono mu Luganda baguyita mukono bwenkwata ku kintu tekitera okutandika Eagles production watunda ki natunda kamunye waliwo muga taxi mugenzi kasiwukira yali muwa album nambuuza kibavampaamu nemugamba bampeemu taxi njagala daily income nebakubira abatunda taxi nebagireeta nebagisa nga muva akatolo wama awo nali siri wakatolo wama egwe tewava akatolo omugenzi katolo wama yatukwatako bwati twalina Gibros netugendawo nga tugenze netukolawo performance ku Bat Valley naye nga tetulina byuma bitwalayo kwekututeeka mu Diamond Production naye twali tulina bandi already bwe mwavaayo notunda taxi nemutandika taxi nali njirina olwo bwe twavaayo nenetundu kakati nno tusiibula era obasiibudde kiyinza okugamba abantu bange ab'e Kakuuto nti mwebale kusaba ebintu ebisinga bye mwankaabirirako ne mugamba bulemwa kino naye tolemwa luguudo lw'Ekasense lemwa kino naye mulwanire oluguudo lwa Mutukula tufa bassebo ne bannyabo oluguudo balwapuruvinze era luli mu nguudo ezigenda okubeera okukwatibwako amangu namusiza nnyo famire yange Irene n'abaana mwenda bakadde bange baganda bange mwenda mbalamusiza okutwalirawo abawagizi bange ab'e Kakuuto ndi Sanje ku Lwokuna mu kusunsula nanyini ddoboozi mu Kakuuto ku Monday si lwakuna ku Monday katubalekere emboozi eza boda tubadde n'omubaka ono teri atamumanyi byebyo bayimba Josephat Sebula webale kuba nga otulaba bagita Bukedde TV program mboozi za boda boda mbeera ki ekiriwo gwe obulamu bugala butajjajja sina tabu mwoli walayi January omulaba otya mwana katandise akaki akasana mubadde mukaaba enkuba ng'etonnya wano kati ate mutaseka bakasana kiki anti akasana kenjogerako kaba kamajja akasana kaba kamajja wow kaba kateso gonyumizeemu akasana ako anti bakasito baba bakendedde
obulimu bwate bulabika bulungi nawe ngera obimanyi kuba ziri ennaku tubadde tukikuba naye kati katonotono kasente katonotono oyo ki ekisinga okuvako akasana bwe kakasente nga zikendeera kale tekandibadde kasala naye ka season kajjano ali kano sente zibulamu abantu baba bapulaninga kuzza abaana ku masomero buli omu aba akakuttemu ensasanye bayawedde nemme tumuyina buvunaanyizibwa tulina mwana kuzza kusoma abaana tuba tubayina lwakuba nti tetubalabisaawo naye nga tuba tubayina bodaboda mubano olina omukyala gwe omukyala gyali era ndaba ku Bukedde ng'agiraba nnyo owaasi omukyala gyali bakusimye tumukubire mwana mukubire kawa kusimu mukubire ku yiyo mulimba mwabuli tumuyina mukubire ku yiyo abakyala baffe babeerayo era abakyala nga bameka bana basatu nyina omu yeka olina omu sooka omulageko ku mukwano wano omusabire kayimba ku Bukedde TV mbaga ababoda tumuyina laavu ababoda bwe tumuyina laavu ani akulimba sebo tuli bantu tumuyina laavu bweri naawe teri atalina laavu ali ku Bukedde TV andaba omusajja agambe balina laavu sooka mumpereyo akayimba awo bamumpereyo akayimba ka David Lutalo sooka onyimbiremu awo muyimbiremu mwagalwawo oli onsanuula onananananana nze Olive onsanuula mukwano bamugumusiri ekyusa nti buli kyoyina kinkolera mama wasuka dda yondeetera amasanyu mpulira nnyumirwa mbulamu kalina abako oluzungu komanyi kona kosobola muwaayo buno obuyimba bw'oluzungu obw'abazungu mpozi era nyinza muwa ka David Lutalo era kaluzungu kaluganda Come down to Africa, we'll make you happy. I'm gonna be so nice. Sokoleko ali ku Bukedde TV. Mugamba nnyo nti ababola batabalina laavu. Omusajja wuno akasuka obuyimba bw'omukwano. Sabula nze ndieno. I'm gonna be so nice to you. I'm gonna be so nice to you. It's been a while, all the while, looking for a woman. Yeah. Omusajja akubye oluzungu n'ayimbira omukyala w'omwaba bamuyitaani bamuyita Olivia anti mugattemu ng'oteekamu Olivia Olivia kyakabe I'm gonna be so nice Oli so nice to you I'm gonna be so nice so good to you alo bagiyita Bukedde TV bamutege musimaswanku mbozi za boda boda mbamba salaka ba boda boda twekyo kirojajja olisede anti tuli wali tuli bazala wanya ba boda boda mutu mwina laavu omusajja oli ayimbidde omwagalwa oba tulina mwagalwa mwagalwa nina oyina abagalwa oba oyina omwagalwa nina bakuyitaani amanyi nze ndawula motion ndawula oli mulangira owaawa wano mu Kampala bakuzaalawo banzala wano mu Buganda Kamengo wano waffe Kamengo wamwe Kamengo nenze banzala wangi naye mubende eyo kijja kitya boba bugagga kwate mugagga oli otya ne bulungi tukyali ku mulamo kulabisa mbagalwa abaffe sooka omundabisizeemu awo bakimba kalaavu omusabira akayimba k'oluzungu n'akoluganda boba buyimba bubiri nga muntadde ku kagezo nga kanene kakasente mina laavu andi babazaala wannyo nze ambasada wammwe babazaala wannyo maswanku ababodaboda batabalina laavu batusubira mubeera mu byanza kati ambalaga embu mulina omukwano obuyimba bungi bwennina kati mpozi nga mugambi muyimbidde kange nze olina obuyimba bwa laavu olina obuyimba bwa laavu sooka gyo wensene jangu owensene oli otya bulungi oli otya omanyi luzungu oluzungu simanyi omanyi ki ate ensenene weeziri mu luzungu egezi tetenganyamba omuzungu this is my grasshopper my what grasshopper sajja omwida baterekanya oluzungu mwe tumulina kankuyimbira akayimba kanko omusajja omuwulidde ogamba otya grasshopper kyekyo mmeka how much 1000 abali ku Bukedde TV mwena kana akayimba kayeze mwagala wange wali awo yakimanyi